Natwogera nga ogenda kulaba mayiti ya Uncle Lubwama bwetyo tugende kati dispatch yino shidi tugende papa kale bana abatubula tugende ku post abalala ewakoma nyo mulago post mortem Flavia tulengera wano naulana rain tulengera murantaliyo naye nga ne ajaluna amaze kubeera nga rain nga kitano abadde kyaliwo abadde si kyaliwo ate kyokka abakawali y'omuzeeyi wako nga kusanze wa mawulire kusanze wakane naye mbeera kumpi ne wano wange kitalo nnyo emikwano gye bonna bonna amasasira olwokufibwako zeno wamaanyi gyendi mulamu bwange kubanga bino bintu byendimu emutuya yasooka okundaba yanjigiriza okumala ebbanga ya myaka etaano nandi naye era tekwakalabe nansomesa nanso nafunye kubanga kataate mukama bagumye yo bikyali aluna mubiru nga kitalo nga kusanze amawire gano amawire gansanze restaurant ngamba kusikiramu okugwa kitabikako bire siyo omulambo kala bakutwala postmortem mu Mulago baye nga bafuna medical report buli kimu kibenga kiggwa so wadde no bamugyewo abasobola bagende wa Uncle Kato Lubwama nga bamuziika oba okyali wabweru tugenga tugenda edwaliro esitakuwa nakata enfa ya Uncle Kato kiki kyesinza okuyigiriza mu bulamu bw'ensi ne bwe tutambuliramu ekyokyakuyigga ebyegwasigaddewo bakasigala kyaliwo esibide bwakweteekateeka tekoliiko nti oba ki kubanga yabadde emisana ng'anyumye era ennaku bbiri abadde alina nga bwakola emirimu tegeeza abadde agikola bulungi era atambula bulungi okuga amangi aga afudde naye tukiwuunya kubanga okufako omuntu tekuli wala nnyo n'okwayeeya ng'oyayinza bwoti nokulaba atengaobogenza kati tulisaba Allah musonyiwe nebyamusobako ng'omutonde tuna kyateesa Allah wagabera yagwawo tojjana musinga kubanga abadde menta waffe yateetingawo tayitako mumikono gye mubiru abamu abasoose wano eno SB4 naye waali wano eno tugedde amawulire